nze nsabira wa Musumba Tom Mutundwe era ebintu ebyo nanga bimanyi process nti muweeyo mumanyi ng'omusajja ow'enjawulo mubabuuliza ekigambo kyakola ki alina akantu kayogerera keyabuuliranga kuba employers abatasasula abalyaza amaanyi ng'ekigambo ekyo akivumirira okulyaza amaanyi omukozi kubanga agamba amaziga g'omukozi ono gakaaba gasigala gakukaabirira emyaka egyo gyonna naye nga neebuuza omusumba bulijabuli era nga tusaba ne tukkiriza bane nze nasiiba emirundi n'emirundi ansabirira ekintu ekyo ngamba mukama leetera omusajja ono okutusasula sente zaffe naye omusajja oyo n'okutuusa kati Pastor Tom tetumulabangako ekyo kiraga yagaana olunaku lwe twasookera ddala twekuŋŋanya ne tugenda ku kkubo liri awo ekkubo era erigenda ku TV yaffe we yali kati bwe twagenda awo abaana ne tubalinda bonna ne tuŋŋwana ne tugamba tukole ki twawulidde TV olwo bagiguziza Pastor Tom Mugerwa abaana abamu baali bagamba tusookerewa ewa Pastor Tom kati nno neno gundi yonna gye tubadde mu struggle nga tulinamu abaana ate munda buli kye tuteesa butasa kifuna butereevu so bwe tukuŋŋaana nga bwe mukuŋŋaana nga mulowooza mwekozeemu akabiina mwerwanirire kati leka nkusese bwe twakuŋŋaana awo akafuba kayitana kafesed awo I know that yes kati tuba tuli awo programu yali esuze tugenda wa Mutundwe wa Pastor Tom kati omukulu n'agafuna nga ye alinze kumugamba nti tutuusewa ewa Pastor kati bwe twatuukawo buli muntu najja gwe twali tusuubira ne tusooka ne tukolayo kaminati meeting katini nnyo ne tugamba naye tetusobola kusooka kugenda eri tusooke tugende tulabe mukama waffe tumubuuze kiki kyalowooza ku sente zaffe n'olugambo luno bye tuwulira bituufu nga munange tugenda ku geeti kwe twakoleranga ng'omusirikale tatugaana okuyingira kati bwavaayo ekigambo kyasooka otugamba alina bwaseka with a lot of sarcasm ng'omulabira ddala arrogance mugenda kola ki naga muvuddeyo Mutundwe kati awo netwategerera ddala naffe nti muffe mulimu akola ki kubanga first plan gye twasookerako kugenda wa Mutundwe kola olunaku lwennyini naye kabugezi najja n'agamba oli omusajja tetumumanyi tetumanyi na how to it is nti yakoze eki ate nga Pastor Tom era mu kino aba lakenewe yes muba mwino mutegeeza ne mugira oli yali main subject kati we tujja omusajja muvuddeyo Mutundwe with a lot of sarcasm and arrogance munnaffe yali atukulembedde n'amugamba kati nno mukama waffe katukugambe kino ffe ekituleese wano tuzze okumanya nti otusasula ddi sente zaffe kubanga okuva twakoma okugenda wano mwatugamba tugende ewaka mujja kuba mututegeeza mujja kuba mutuyita naye tubadde waka ebbanga lino lyonna paka we twatandise okuwulira aga amawulire nti TV mwagikoze eki TV wagitunze ng'ate ffe abakoze ebbanga lino lyonna tetulina tetumanyiko totuyise kugamba nti bannange kino bwe kiti bwe kiri kyekigenda okubeerawo bwe kiti tukole bwe tuti tulina kyotugambye ku sente zaffe kakati kyetuva twesitudde leero tujje tukubuuze era twewunyiza nnyo okutugamba ebyo ekitegeeza bannaffe abatugamba nti gwe TV wagikoze eki batuufu kuba be baboogera naffe era tumanyi be bakugambye ate naffe batugambye nti TV wakoze eki wagitunze wagiguziza Pastor Tom
Nenyongera okujjukiza nti gwe eyetaaga of course abagenda okusiigira langi mu ggwanga Uganda ali mu kibuga Kampala ali eweru eggwanga nenga business zo zikolera mu ggwanga Uganda osobola okwekwata banafa ba Ebenezer Painters basanga mu kibuga Kampala era baso kubeera nga basiiga ekizimbe ky'olangi okwetolera eggwanga Uganda wonna ojja kubeera nga owuliziganya n'omukulu Lule Joseph ku namba z'essimu ezo okubeera nga mukwatagana bulungi nnyo asiiga ekizimbe kyo langi egenda okusikiriza buli muntu ekuweesa ekitiibwa ekizimbe ekikuweesa ekitiibwa olwa appearance saako n'okuwa look oba face ekizimbe ekigenda okuteeka bizinensi yo ku mutindo ogw'ensi yonna beba Ebenezer Painters. Brand Pro Property Services Uganda Limited omukulu Ivan yantegeezezza nti mwabali e Dubai yes estate says zolaba butereevu nnyo ziri available osobola okubeera nga naawe alinamu ku ssente bangu yagala lyeso genda maaso okukolera emirimu gyo eweeru eggwanga naye mu Dubai n'ensi endala nga UK, USA, saako ne India sofa osobola okubeera nga ofuna ennyumba yes saako n'ebintu ebigwa mu kkowe erya real estate mu ggwanga Uganda osobola ofuna ploti oba ettaka wonaakolera emirimu gyo business oba okulima oba okulunda n'ebirala byonna era ojja kubeera nga obeekwata Brand Property Services Uganda Limited na buli kimu ekyekuusa ku nsonga ez'ettaka ojja kubeera nga obeekwata weetaaga musaveya weetaaga ki buli kalonda yenna agwa mu kowe erya real estate ojja kubeera nga beekwata Brand Property Services Uganda Limited. Butereevu nnyo abali ku mukutu ogwa Uganda enkyambaaniriza mwebale kubeera nga mutugoberera nze muzikowaga nga Moses Wamala. Nina ensonga gye njagala twogereko nkulu nnyo ekwatagana ku ddembe ery'abamawulire. Yes, waliwo emboozi gye tuzze tugoberera ne baganda bange Gabriel Bule yatuuka ne mu Parliament of course eya C Television oba CTV. CTV eno ebadde ku air ndowooza okuva 2021 ndowooza we yaviirayo ennyo okutegeerekeka n'okubeera mu pipeline emaze ebbanga bagisetting and what. The news is after just a few years being on air kigambibwa nti TV yaguziddwa oba yatundiddwa naye yagiguze ye Pastor Tom Mugerwa ow'Emutunde Christian Fellowship. Era Uganda Communications Commission mu mandate yaayo buli wabaawo either TV oba radio station oba omukutu omupya ogulina okujja erina okuinforminga eggwanga general public nti waliwo TV eno egenda okujja wabaawo process gy'oyitamu ne bategeeza eggwanga bwe wabaawo any complaints muntu asobola okubeera nga akola ki atuukirira Uganda Communications Commission. Era publication yafumye mawulire nga balaga nti CTV license ako n'ebirala byonna omukulu Tom Mugerwa pastor yagiguze. However, the big issue waliwo kanyambere gaakaliwo abakozi adde bakola ne CTV they have gone many months without pay. Abadde nnyiniyo Brutus Kajingo billboards zemutera okulaba mu Kampala omune ku Entebbe Airport. I'm told I stand to be corrected nti billboards ezo yali emabega waazo yenna nnyinizo ina company eri behind those billboards n'ebirala bingi. Yes, Prime Media nakati ngenda kutuula ne munange Luchams Isaac tuwayemu to understand their ordeal n'ebirala byonna ebiri emabega w'ensonga eno ddala kituufu Pastor Tom Mugerwa bamuguziza TV nga erina amabanja nga n'abakozi bakyabanja. Where does this leave Pastor Tom Mugerwa plus the human right issue ey'abakozi abagenze ebbanga tebasasula obanga tebasasulwa? Pastor Tom Mugerwa agenda kikola atya and did he buy the entire television? Byonna njaga tubitegeere olwaliro tomanya ne Uganda Communications Commission enapiikinga nemanya nti at least let's first solve this issue before Pastor Tom oba n'ekirala nga tebinnagenda mu maaso. And njaga tubeerekeya we're not doing this show clearly okubeera again so Pastor Tom watta tumulinaako buzibu naye kye twagala as journalists is to fight for the rights of our fellows
they can't go a year without pay or many months without pay nga bwe tubiraba, and we are not of course against Pastor Tom purchasing of the television, no, but the issue basically eri ku nsonga y'abakozi abamaze ebbanga tebasasulwa, okutiisibwa n'ensonga ezitalizi. Muganda wange Isaac soko namuze kwatwa ku Uganda enkya tugende mu maaso ssebo. Neyanziza nnyo mukisa guno okusookera ddala nja kulamusaako bonna abatulaba eyo. Yes. Amannya gange nze Lukyamuzi Isaac nga nze ndi musajja mukozi wa bubonero wa bannaffe bakiggala era nga ku mukutu ogwo gw'oyogedde CTV yenze yabeeranga wali mu kabokisi nga nvunulira bannange obubonero obwo. Kakati munnange abantu bakimanye ndowooza omwaka gwalinga gwa 2018-2019 actually way back Uganda Communications Commission yavaayo negamba nti ku mawulire ba bulletin zonna ku TV konna ne ku mikolo gya government n'awalala na functions balina okubeera nga basaaka abantu abavuunuzibwa obubonero. So oli omu ku abo mu Uganda bemmanya bali best. Tugende ku nsonga ya CTV. Ogenda otya ku CTV? Ngenda ku CTV era nagenda nga ninako experience. Ngenda ku CTV nga nina experience okuvira ddala emabega kubanga era nga bona amanya nti wabaawo banno bozookola nabo ne bakumanya nti ono kyakola akitegeera kati bwentyo bwenneesanga ku CTV. Waliwo abanzigiddeko oba oliawo nga babuuliddeko ne bakama baabwe nti ono mulungi mu kino. Kati munnange bwentyo bwe ngenda ku CTV. Mwaka ki ogukozi? Ntandika mwaka 2021. Ntandika emirimu gyange okukola interview koze ziddemu ezo zonna kuba nagendera ddala ku mpewo ziddemu ezo paka munawe bagamba nti leero tugenda kukola ki, tugenda ku airinga. Mwatandika mu 2021? Naye tutandika emirimu gyaffe nga kwegamba olabe ebbugumu ali lingi ng'essuubi weeriri amaanyi mangi ng'olabira ddala kifo kituufu ng'olabira ddala nti ne mukama wammwe mubeera naye abeerawo kwegamba mugamba nga kiina kyekyongerako motivation nga weeri ajja nakebirako nagaa oli bulungi kugamba ne tutandikira ddala mu IG awo tutambudde nga tubeerayo ne ŋŋambe nti oba monthly meetings. Mukama waffe najja n'atubuuzaako. Mukama waffe yali omwami Brutus Kajingo. Kati mu kampani eyo yali akola ne mukyala we nga managing director waffe amannya ge Hope Kajingo. Kati nga waliwo ne co-founder omwami Dr. Warren Namara, head was State House Health Monitoring Unit. Kakati abantu abo nga sooka tukola ati si babi kuba olaba sente zalinga zijja nga ziyingira nga ate n'ekikukozesa ng'olaba abaana bangi. Twali abakozi bangi nga baleeta ono baleeta oli olaba abaana nga batandisa okufishinga nga batandisa okukimayo eri n'eri nga abaana bangi. So nga bw'obeera ddala nga ofunye omulimu wali ogamba ninakaza ku kyenkola. Otherwise bwe sitaakole ki kubanga ne mukama waffe yalaganga nga ayagala quality work. Competition ate ng'eri ng'eri quality based. Abantu bonna baalaba CTV we yatandika. Nalina ekifaananyi nga kirungi. Graphics mulungi. Kugamba nga even a slight mistake ng'eyinza onyiza mukama wo wali kuba yabeerangawo buli kimu ekigenda mu maaso ng'akisupervisinga ng'abeerawo n'alaba twatandikawo n'amawulire nga bagayita enjuba egoloobye aga amawulire nga ne gatandika sinakindi oba gakangamu abantu zi TV zenda neziga
kakati mnenga tukola tugenda tukola kama afa tuwaka sente olumu nga ayinza obbawa emyezi 3 omulundi gumu nemugamba tugamba kuba TV ze Uganda media houses mu Uganda kizibu nnyo okusanga it's rare jezire ndoza batono nya abakikola balinga babiri naye kizibu nnyo okusanga TV empya ngera egabe emyezi 3 nga boba wali otambudde ku TV endala ba media houses endala nga boba otambudde emyezi 3 obeena nga tofunye nga baba bakuwaddeyo giriyo inajjerabira bwerabizi yes kakati mnenga ffe si bwe kiri nga mubaba omukulu yabawaako 3 atuwa sente n'abawayo 2 n'abawayo 3 mugamba banna olabira ddala oli ku kituufu eno TV amaanyi gereese tugenda kukola naye gye twagenda mu maaso eno muganda so 2021 omwezi ogujjukira gwe mwagenda ku mpewo omwezi ngujjukira gwalinganga mwezi gwa mwenda gwali mwezi gwa 7 bwe tugenda ku mpewo awo nasooka n'abawaayo 3 awo emyezi 3 awo nga kati nze we najjirawo kubeera nagenda okujja nga bakoze eki bali ready okutandika oku airinga jukira twatandika na mawulire ate amawulire ago galina okubaako sign language interpreter nga gundi bwe providing akati nga tutandika mwezi gwa 7 tugenda bulungi nga nga buli kaseera wabawo ketwongeramu era buli kaseera nga waliko abasajja abamu bali nga bava mu NTV nga basajja balina experience y'amaanyi ng'olabye ddala ekintu omusajja setting up something era nga ekintu ye mukama waffe kyali ayagala nga ayagala kiteeka ku levels ziri international kubeera nga babagamba eno twagala tukola amawulire nga galinga olaba aga BBC ndoza mwalaba ku studio tewagirabako studio yali nnungi nnyo ag'ekirogenera bidde nno naye ag'ekiro bagayitanga the prime edition then aga wano ku ssaawa emu enjuba PM edition ag'ekiro essaawa akati studio setup buli kimu kyali kirungi quality y'ekifaananyi kyali kirungi buli kimu kakati ng'olaba future weeri ng'olabira ddala future weeri ng'ate abaana bonna baali bavubuka nga bakola nga tutandise buli kuba twabeerangawo ne monthly meetings ne mukama waffe nga ne mukyala wajja ne tusala ku keeki ne batubuulira ku tageti yaabwe nga batubuulira bye baagala okulaba mu bbanga ettono ennyo nga nawe obiwulira ogamba ddala bano abantu bali visionary bagezangako notulaga nti oba kompyuta asinga amaanyi ayimiridde wano kati ffe tuli wano olaba akantu ako kuganga tulaba nga naye akulaga kyayagalira ddala kati twambuka oba tukkirira bwe twabeeranga n'egundi ezo engagements ezo ne mukama waffe ng'ate naye ne bwe muba mwogedde ki kye mwagala kyonna nze mumbulire bulizi kye mwagala nja kukiteekawo mwagala kiki mwogere nga ye bwati bwakola ki era nga ne ba supervisor bano abawansi bonna bwe bagenda mu meeting bonna baba baagala okuwulira bana kye bateesa bakitwalewo omukulu nga yali ready okukola ki okuteeka mu buli kimu okola investment nzijukira ebiseera ebyo nga nze ntandika bandaalika wamu ne bannange baffe ababeeranga naddala abazita air talents nga bakugamba nzijukira munnange omu yali asoma amawulire yali abeera n'eyo lungujja ne bamuleetera okuvaayo addewa abeere kumpi
yes ne kampani yakubanzijukira ebadde oba eri naggulu ebadde naggulu yes kati nga bamulaise n'omulaise batulaalise tebaagala tulabaalaba mu kutambula mu butaletale bintu ebifo ebimu oli brand ya station namba y'amaanyi bintu ebimu olina obyerekereza tolina kulabikalabika mu bufo buyinza kuwa kampani kifaananyi kibi wabula olina nga zeze branding policies ebyo byonna nga babitubriefinze tulina okweyisa oyinza n'obadde nti oba ntera osanga nengenda nembonga ku munnange ng'olina osooka okutunulamu kinalekawo station gyenkolera yes oba onaalabikako ne bandabira eyo nyinza okusanga nga oba akalimu nkakoze eki yes so muna ne tutandika bwe tutyo ne tujja ne tugenda mu maaso kati kankwanguyize nkutuukire yes awo nawo n'ebintu bitambula bulungi emyezi ng'egyasooka myezi ng'emeka olowooza egyasooka nga biri bulungi gyonna kubanga ogw'omusanvu gwa munaana ogwo omwaka mwagumalako emyezi mwagimalako ogwo omwaka nga twagumalako ogwo gwonna nga sente zaffe zitambula zijja gwa musanvu gwa munaana gwa mwenda 10 11 12 Januari Februari awo gwa musanvu gwa munaana gwa mwenda gwa 10 11 12 Januari nefe myezi 8 egyo myezi 8 nga zijja bulungi olumu abasasula n'esatu omulundi gumu nga ziba ziruddeyo ng'agamba izo sente nga mumanyi kuba agenda kuzisasula zonna lumu abateremu n'omulala kakati nga tugenda okusemberawo we twafunira obuzibuzi bwe tubedde mu mbeera etanyolokoke eyinza okuba enziba okunnyonnyola omuntu nakkiriza kuba olumu olaba abamu we bakiwulyako ne bagamba naye mwalinga basiru kati naye tugenda okutuuka mu mwezi ogwokubiri awo biri omwaka oguwedde kuba ne mwezi ogwokubiri ezo sente ntooza baazituwa mu mwezi oba gwa kusatu eza February batusasula twasembayo kufuna emyezi 2 okay kakati nga ezo sente zaali za mwezi gwa Januari na gwa 2 naye mwazifuna mu March twazifuna mu tugenda mu April awo twali tugenda na mu Easter sente ezo kakati mukama waffe atugamba nti ate ezo mbawaddeko wiiki egenda kuba tennaggwako mbongere nga mbongera atugamba musajja oyo bw'aba ayogedde bw'ati atuukiriza kuba emabega eri azza abikola batugamba katukole nga tukola naye tugenda olaba ennaku ziyiseewo n'endala ziyiseewo n'emyezi emirala giyiseewo ne tugamba bannaye tuli ku ki awo mugenze awo muli mugundi March, April, May awo nina temulaba ku ssente naye nga mukola naye nga tukola nga tulina ne bakama baffe bajja ne bagamba omusajja mumumanyi omusajja agenda kukola ki agenda kusasula agenda kubasasula kati mu bintu bye neerabidde okwogerako yes twalina HR manager oli omukyala simulabangako oli omukyala ddala HR manager mutuufu kubanga yali mukyala amanyi okuzza omuntu nga ne bwoba owulira nga agenda nga alemererwe akuzza n'akubuulirira n'akugamba nedda nga ate nga naawe bw'owuliriza ensonga ebiseera byabadde ajja ayimirira n'abagamba ng'ekintu kikolebwa nga kibaawo ali naye omukyalo oyo abaana bamu batandise okugendayo bamubuuza naye ekyala tukoze tutya embeera bannaye nga baga bannaye nja mugumeemu kati ngenda babuulira nga kuba naye si ye yali ki of course si yali ekizibu ye yalina structure ngono yali ku just kwatagana nga ki n'abakozi nga yekyala omulimu gwe amuna engaddiza abakozi abamu mwalimu nga wona amanyira mubaamu abaana ab'effujjo
kati abaana abamu nga bagenda abamu nzijukira waliwo omwana yagenda n'amugana omugamba sijja kuddawo n'aba temumpadde sente zange. Abo kaakati tutandika okulaba ku mukama waffe ng'akola ki bwe yajja omwana oyo mu gurupu nalaba nga bamulimuvinze mu WhatsApp group eyali agezaako kubeera rebellious eyali agezaako banja. Kati tuddamu okububaka bwe twaddamu okufuna nga butugamba nti tugumiikirizeemu ye ebbanga ngenze nawala tetwagenda wala nnyo nga ne ekyala waffe tulaba akoze eki aresigninze. Abadde atugumya ne kati nga omanyi abantu abali professional kino nakimulabako luvannyuma teyagenda ng'agamba kuba ye yali alabye wala. Twagenda olaba abantu abamu awo bagenda bakola ki nga baresigning nga bagenda naye nga waliwo bano abakulu abali ku lusegere lw'omukulu ate bo we bajja ne bakugana bagamba waabo baganye kuwuliza mukama waabwe kyagamba aga bamuganye kumbe bo baali balumirirwa. Nzijukira ekyala yagambako nani n'oyo omukulu Brutus Kajingo ti abaana bagenda batya mu Easter nga tebafunye na sente. Bagenda batya mu Easter nga tubadde kakati lwakuba ye yali alumirirwa omuntu kira ng'okola oyina katugamba oyina family. Yes. Ate jjukira abaana beeteekanga mu transport si buli omuntu yapiikingibwanga. Kujjako bino ebyekiro ng'ate olumu okuvuga okuzzaayo genda kutuuka ssaawa nga 8. Because baba balina droppinga oli mubeera ttiimu mwabakolanga ekiro tugenda okulaba ekyala alisigninze nga tugamba katukole kubanga bakama baffe batugambye ti oli yaganye buganyi kuwuliriza bali baganye okuwuliriza mukama waabwe naye nga ffe batugamba sente zija batandise tubuuziza bannaye tusabye twagala kwogerako nani omukulu tuwulire kyagamba. Of course kuba luli yali abacekinga nako yaba motivating nga abalaga waali all the time agenda ayitayo meeting yawo ffenna buli omu gye twajja n'atunyonnyola jukira twali tugenda namu kusoma kwa bajeti mwaka ogwo atugambye awo muli mu June ere bagumu muvudde March, April, May, June tubeere bagumu bajeti olugwo okusomebwa bwe bati buli mwana agenda funa sente ze zonna awo yakuba bagisoma 15 10 awo. Yes kati netukola mu bugubi awo abaana bagambe abaana bawulidde omukulu ayogedde abaana bafunyeyo ku zironi bewozeeyo ku sente basobole okutwala omulimu ki mu maaso. Awo namukyajja tukola abaana bagenda mu field bakola ki munange ng'embeera si nnungi naye netuguma kubanga twali tulina ekisuubizo kya mukama waffe ti bajeti oluggwa bweti tufuna sente munange era terwali wala bajeti ng'etuukirira ng'esomwa bajeti nga tugamba nasoma bajeti bajja kulirizinga ekimwe mwali temulinda nakusoma bajeti mwe mwali mulinda bulinzi kufuna sente zammwe. Kati waliwo ne yatukwatira mu meeting nagamba mugenda ne mulowooza nti saagala bbawa sente waliwo eggulire lyali lyalaaninze nga ligamba local government yali ekutte sente zonna ezaki eggulire lyali litambuddeko ensimbi zonna ez'okusaasaanya mu biki zonna nga local government. Kati eggulire ne tulikola nga mulowooza mbalimba temwala mumawulire ng'ebitongole byonna tebirina ki sente zaali tebannazifulumya. Kakati nammwe mwemuli temumanyi nti nange ndi mukozi wa gavumenti kubanga yali service provider. Yes, of course. Kati nga tutambulira nga tugamba laba agambye ganeggulire twalirabye netukola ki netukakkana ffenna netuguma tukole ki tulindirire obudde obwo tufune sente zaffe.
awo budget emaze n'okusomwa awo mbadde okay mabegako wakali akemabega ekyatuddizaamu ddala amaanyi nemugamba owaayo nga nammwe emboozi ate mwabagikoze mbozi twagikoze kamaffe yatugainagamu mwabadde mulowooza mbalimba temwalaba n'amawulire sente bazikwa nga yennyini yayogera n'ebigambo bye naye nga tulindira bajeti eggwa tetulaba ku sente tuyingidde ogw'omunaana kati awe twatuuka awo waliwo series of meetings muvudde March, April, May, June, July, August, kakati wekyatuukawo sente tezirabise naddamu nayita meeting girayita ng'etugamba mumpeeyo wiiki 3 zokka bwe ziti ngenda kudda mbabwe mujja kulaba wiiki ezi kati ngaawo atubuulira biki n'agamba nti ate kaakati eno TV yammwe tekyali yange eno TV yammwe mwaginzijjako tekyali yange era buli ekibaawo banina obbayita mbabuulire kyova olaba bino byonna mba mukola ki ne mubeereeyo nga nkola ki nga mbalaba mukola naye nange omutima guba gunnumirira nga batadde part of the directors fudde gundi tuli bannannyini kati munaye nga tukola ki abaana babuuliza kuba nga tubeera kakati awo ngera tulinda wiiki 3 nga zibbulowinga aziyitako ngera addamu ayita meeting kati awo abaana abamu batandise okukola ki abaana abamu bagenda abaana abamu basigala wakati bakommunikatinze kubanga ng'embeera nga bali frustrated kakati tugenda tufuna oluvuuvuumo kuba ne bannaffe twalina bannaffe abavuddewo ne bagenda ku NBS babeera batuwa ku mawulire kuba waliwo ne yali atugambe nti tolaba nti ki muyinza okuddamu okufuna ssente mu gw'omusanvu waliwo yakitugamba omwaka ogwo kati mu gw'omusanvu tufuna empewo nti omugagga yafunye obuwumbi 3 kati tuba tuli awo ne ku WhatsApp group omugagga ng'agenda ateekako kagundi ka emoji akalaganga bw'onaabeera otostinga bottles kamanyi akateekako nga tuga tumana gagamba kano kategeeza ki waliwo omulenzi omu eyayangwa n'agamba bwendabye kano mmanyi kyekitegeeza ng'ali mu group tuli mu group eyo yaba staff apostinzeyo ka emoji aka glasses nga zipopya nkugamba muli olagira ddala nti omuntu akoze eki waliwo essuubi ndoza sawa ya pate sawa netugamba wano katuwoominge abaana bonna ne babugumira ne baddamu essuubi kubanga ne mu meeting omwo yali yatugamba mu meeting ez'emabega nga bwe baali bakola ki waliwo ba freezing accounts ze nga URA yakikola ba freezing accounts ze olw'abantu abaali basima bamutambulirako nga bwe yayogera kakati nga soosi gye yali asigaze okufuna ssente ezitusasula prime media eya billboards ne advertising ng'ogatteko n'emirimu emirala gy'akolera gavumenti nga mwajja ssente akole ki kati bwe tufuna oluvuvuumo n'atukola akantu ako twalinda ssente nga tuziraba awo omulimu gwakumekaiza awo tuli tutambudde kubanga kugambye awo wabaddewo series of meetings yes eza wiiki 3 eza budget tutuuse mu gw'omwenda yes kati kyenjagala nteeke ennyama ku kino kyennyonnyola amaze okuteekayo bugiraasi obwo omugagga waffe oyo yalina emmotoka ze ng'avuga jeep yes ziri ez'amaanyi naye watuuka ekiseera nga jeep emu alina Range Rover ne jeep 2 jeep emu nga teriiwo nga yafa yes ne bagitwala ku Spear for service nemala ebbanga tugaha nemala ebbanga neno jeep ey'okubiri nga takyagivuga n'atandika okufunayo ba
service provider nga bahayaringa emmotoka najja n'amuvugamu ng'agenda n'avuga ne mukyala we kugamba nga emmotoka zaabwe zikoze eki kati laba ku time eyo obucupa we bujjira ku group abupostinze tugenda tulabe black mamba ekomawo eparkinze jeep ng'enyirira etya ntugamba dda nga mumaze owulira room eri ya 3 billion kakasa obugira obucupa buli eri lugamba mugagga yafunye sente ddala naye nkukakasa tetwalaba yadde n'ennusu mugwa mwenda awo ne meeting buli kaseera bayita meeting eno buli wajja mumpeeyo kakati luli mwampa wiiki 3 nembakola kakati mumpere ddala omwezi ogu awo nanga akyalabika akyatuuza meeting bulungi nnyo meeting aziisa mu bagundi mu ba editors awo ba chief editor nga bebasinga n'otukola kyo tuzzaamu amaanyi oba tugamba oli omugagga nze mumanyi sajja alina ssente oyo tasobola kulemwa obwo busente amunange nga tukola ki tukaza migongo nga tukola tuto tugenderera tutuuse mu Gw'ekkumi sente tewali tutudde mu meeting omwana olumu omwagamba ne mukama waffe lwaki at least tetufunayo oba ku kalooni netubaako netukola ki kubanga abaana abamu batugomye mu mayumba balandiroodi baffe tubagamba naye tebakola ki tebakitegeera tebakikakasa oba twandifunyeyo kalooni netubaako bwe tukola ki nga bwe tulinda kiri ekinene kuba yalinga abitugamba sente nga bwazisuubira nga oziraba sente nyingi kubanga waliwo n'olumu minisita Anite omujjukira minisita oyo yakozesa ku statement we have the maje even Anite oyo wa investment yajja n'atukyalirako ku TV naye kati kuyajja storage baakola n'amawulire storage yawandiika nti naye kyeyayogera nti ne NBS eyo yatandika weyali actually yakivira ddala mabega nga awa history yaki broadcasting nagamba edda twalinangawo UBC yokka yasooka nakubeera UTV netujja nga tutambula katulaba bameruseewo wabeerawo WBS nekolaki kati waliwo NBS abo bonna bayise through investment nga investment erina kyebakwatirako nebakola kikakati neeno CTV osanga egenda beera bwetyo nga naye amawulire ge baali batuwadde ani teyali agendawo omugagga baali bamugambye biliyoni 5 kuteekamu TV kati najja n'alambula neki omukulu n'amulambuzaawo ne bakola ki kati ng'ekyo nakyo yakitugamba kiri mu process wabulayo mpapula ntono za kusayininga kanaagenda n'agendako ku holiday choose vacation I remember n'agenda n'omwami we ffe nga tuli eno tulindira Anite yes nzijukira bulungi era nga tuli eno obulumi tugaba omukazi ali mu kikyokka empapula ezisembayo alina zisayininga batuweerewo sente naye nga ziri 3 billion temumanyi zaavaawa temumanyi oba zaali zaaki tumuvuddeko kati muzze mu investment kati atuzizza ku Anite investment ejja bayajja nako netugamba baagala kugira TV baagala kukola na lonchi bakole lonchi bateekewawo gundi yayo ebeere kuba yali teyina address omuntu bw'aba tagimanyi bulungi nga baagala bateekawo gundi enene billboard enene eraga nti CTV eri wano bwewati ne bwewati nga baagala kukola lonchi ng'asuubiza biliyoni ezi 5 kati nga ku biliyoni ezi 5 batulaze bagenda okukola ki yali atubuulidde ne ku capital gundi agita atya capital investment byali agala okukola ku compound awo byali plans okukola bituyitiddemu awo nga munnange tulindira ani tetumulaba aliwa
ali bweru na baawe bapostinga ebifaananyi netubeereyo netugamba bannange tugenda kakati awo nekiva ku Brutus nekidda ku Anita nti yalwisizza naye nga ye nti akola follow up kakati nga omukazi oluvannyuma ennyo era yamala nadda omukaga natandika otugamba tinazzeeyo kati ngoberera Minister of Finance ndi mukola follow up ndabe empapula zituusewa balyoke bakole ki bateekeyo sente nange nga tubeerera tulindira tukola ki meeting buli kaseera kubanga nga abaana abamu batandise okuzibuwalira ddala okujja ku ki awo abaali emabegako waliwo abaali bagenze nga bameka abaali bavuddeko nga abaali bagenze baalinga bawera bakunukkiriza mu abiri abakitadde ne bagamba oba Sente wannyo ne ate nga abo bonna abagenda bonna baali baana balungi nga balina waaka mulungi be baali bafishinze kwandi bangi benalabe bafishinga from different stations yeah kati abaana abo bagenda nga balina waaka n'abaana abasigadde nga olaba gundi wange bwati agenda bwati zaani asigala wano nange tugenda okulaba bwe twagendanga ewaka nakoze ne ka fast forward embeera yasajjuka nti tuwaddirangayo ewaka mu drone waliwo drone yali hired yali ya muntu ng'atuvuga batuddizayo mu drone nga erabika bulungi ogiteri comfortable bulungi twagenda okulaba embeera etandise okukola ki okusajjuka ku drone tutandise kuvuga motoka ezaali obumotoka obwali obw'omugagga waliwo ka Sente waliwo akalala kamotoka akalala nga buli awo kayipusaamu naye kati nga kaliwe kafa nga tubeera n'emmotoka emu ng'ebintu bitandise okukyuka awo Sente kamu nga kaliwo no supervisor eyali ng'alina emmotoka ye naye n'atandika okukola ki okwenyigiramu kutuvuga ng'atuvuga naye n'atuzaayo netugamba banaye nga mumaze okukola ekira amawulire naga netulaga olaba kati embeera egize bwete kati twatuuka time nga n'embeera tulina osooka kulinda mafuta agasindika kuba simu yakola kati ate wetutuuka wano waliwo wetwatuuka nga abaana bwe bannyonnyola bakama baffe ebizibu bye balimu ebyatasobozesa na kujja ku mulimu bakama baffe nga bakaawu batya nga banyiiga bunyizi nga kugamba obukambwe bungi nga tebaagala kumanya nzijukira munnange omu yagenda n'alwaza omwana mwana bw'alwala talina sente waka talina zimutwala mu ddwaliro alina okusigala ewaka yiye bw'agenda okukikola ki yes galina okugira omwana we jjukira nti n'abasoma amawulire balina ogendanga mu field kati bw'atajja bambi ate mukama we yakayuuka bukayuusi namunyoya nga asiina sente omwana wange ayokya muteekako biwero bikala na bukazi kakati awo amangu ago waliwo omu yalinga editor kati editor oyo kuolwo ne bamugamba ayambala asoma amawulire era ensoma ye of course teyalinga ki abantu bagenda olaba faces zigenda zikola ki faces ziri ezatandika kakubuza editor ye musajja wange gwe mmanyi eyasoma editor oba siyoyo okay waliwo omulala era olayika naye omumanyi banaye yali aviiridde ku TV kyeno eri wano ekamooca agiyitaani yali record kati era kyeyafuuka kati oyo yafuuka tagi kati oyo editor yali avuddeawo ku rekodi yali nga akola kinaye nga yali yagasoma myaka gy'amabega kati ono munnange bwe yalwaza n'atajja kolwo nyine bamugamba asome kati omanyi naawe empewo nga tomaze kuikola ki era tebyali bya mulembe nnyo yes of course munnange ono munnange yalwaza omwana agenda amala
omwana suuka nga naye awulira kanzireyo nkole. Bwe yadda omusajja yamugamba ebigambo bino wammanga nti ddayo waka nze sikola n'abantu batali physically fit. Jjukira omuntu gwagamba kuva mwezi gwa 2 tafuna musaala. Tuli no mwezi gwa 10. Tutuuse omwezi ogw'ekumi n'ogumu tewali ssente. Alwazizza omwana bagoba mugobe. Kati mukama waffe kyeyasakusiidingamu atandise okuteekamu yateekawo engeri ya divide and rule. Natandika okuteeka mu bakozi nga batandika okwesipayingako. Buliro naayogera ki, onaagamba ki, onaayogera ki, kubanga n'ebintu ebyo byagendako mu bannamawulire. Bannamawulire ne babipostinga CTV as paid workers for the such and such. Kakati ate we babyogera mu butuufu byali ddala bituufu. Mukama waffe ate ye n'alowooza nti ffe abali munda ffe ababuulira yemu abafulumizza information kubanga yajjanga naye ebintu byaffe byere wano bigenda kutereera n'abo abaagenda bajja kwagala okudda wano naye ng'ate ffe twagenda dda. Era bw'atyo bw'ayogera when the ship has already sailed. Kakati atandise oteekawo embeera tutandise okwawukanamu. Buli omu kugamba olina okuwakinga kikyoyogera ne munno kubanga era bwe omanyi nga bw'obeera naawe mu nsi kirinakyo bw'otuuka ku mulimu olina omuntu ogwoddako ebbali ne mugamba ye bana kali kaki obitegeere. Kakati ebyo kyatuuka ekiseera nga tebikyaliwo nga mubyogera naye nga omanya ng'oli agamu nayo yogera naye oli bwati ne bwati. Buli omu yeekengera munne ne mutuukamu twatuuka ku mbeera eyo twawukanyeemu kubanga nga bw'oyogera ennyo ku ssente bagamba tayagala kukola alowooza ki mu ssente. Kyokka ebintu ebyo emabega eri tebyaliwo nga tebyaliwo buli kimu nga kiri bulungi. Kati bitandise okubeerawo. Nange awo omulimu gwa 10 mwaka gugenda gwa 10 n'ogumu tugenze kitutuuse kati kankubulira olunaku lwe twasemberayo ddala okukola. Bwe batugamba enkya temujja musigale ewaka ng'ani abagamba era Brutus kubanga we twatuuka mu Desemba tutambudde ne tugamba embeera kebeera embi etya omugaga agenda tuwaayo kasente. Abaana ne tugamba nga bwe tugenda mu Christmas mwaka guweddeko tekisoboka. Tutambudde no tuli ziweze 7 naku z'omwezi 7 8 tuyingidde 10 11 12 10 tuyingidde 15 oluvuvumo oluzze. Kati ne UCC etegeera ku biki kubanga bana ababipostinga nga bataginga nga UCC nti abakozi tebasasulwa biki bwe bitu. Era mu bbanga eri waliwo gundi eyali event yali ku UCC. Era ne invitinga baki ba broadcasters bonna. Kakati ne mukama waffe ne bamuyita ne bamugamba ku stories zibitambula abaana bakola biki. Kakati era nzijukira ne we yali akomyewo ekiro n'agamba kale bandigize ne twogera ne batakola ki ne batanyonoona bwe batyo nga ye bwatyo bwayogera. Kati awo zaalinga 19 ennaku z'omwezi Desemba naye bw'avaayo bwatyo ngenda bawa ssente zammwe era wenatuuka ku Mande buli omuntu ajja kuba afunye ssente yayogera nga tulinda nga bawo n'abaana nzijukira waliwo omwana omu era nze namusekereranga ne ŋŋawo n'omwana muto ne ŋŋamba ggwe kaakati ng'ajja n'agamba ekikulu abantu abamu tebali patient kuba omugagga bw'aba ayogedde ate ne mmubuuza ne mugana naye gundi gw'oyogera omanye emirundi gye tubadde patient ate ye yali yakajjajja tujoyininge nga ffe baddewo ebbanga naye ng'agamba ekikulu abantu abamu sibagumiikiza ne balina okwesiga ani bintu bijja kutereera. Nange ziwera ennaku z'omwezi 2 kati ziba ziweza 2 bakyatuwa essuubi nti ssente zijja. Kati
nga batugamba 23 sente zijja kuba zikoze eki zizze ngolo bwenna musuubira myezi giri gyonna mulundi gumu. Kakati ekyatumenya driver waffe yali atuvuga nga mumaze amawulire ekiro nga abazze ewaka. Mulenzi mulungi nnyo, wa mutima mulungi nnyo. Yajja n'ajja n'atugamba bannaye bakyali baye mbabuulire ennaku z'omwezi 23 December agamba bannange mbabuulire omugagga mulabye ku Northern ne famire ye akutte ly'embalala agenda mu kyalo era mba mulina kisubire nalye mugira tewakyali Uganda y'enkya. Uganda y'enkya. Uganda y'enkya.